Envudde nsalawo mbyekolere ebyenjagala okukyusa kambyekyusize oba kugogola mwalo oba luzika ndwezimbire ebyenjagala okusomesa abaana mbesomeseze ai National Unity Platform, the School of Leadership. Uganda nga abakulembeze bakyayitibwa bannabyabufuzi. Uganda togisuubira okutereera. Ng'ebyobukulembeze mu Uganda byogerwako nga ebyobufuzi. Ebyobufuzi tebisobola kuzaala mukulembeze. Ebyobufuzi birina kuzaala munnabyabufuzi. Ate nga wano ewaffe mu Uganda abantu bakulemberwanga bukulemberwa. Tewaliiwo muntu yafuganga ku bantu. Kakati bw'okeera n'obiyita ebyobufuzi automatically bibeera biweesa bannabyabufuzi. Kyokka ng'ekisinza okusaanyaawo ensi yaffe eno bannabyabufuzi. His Excellency Bobi Wine akaseera akatono kamaze mu by'obukulembeze n'ategeera ekizibu kya Uganda nti ebyobufuzi bizadde bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi abavudde mu by'obufuzi tobasuubira okukulembera, nabo bagenda fuga bufuzi. Kyava asalawo okudda ku drawing board agende mu nnimiro asimbemu emiti egy'obukulembeze. Gisaanyeewo ebyobufuzi kubanga ebyobukulembeze bigenda kuzaala bakulembeze. Ebyobufuzi byazaala bannabyabufuzi. Bw'oba oyagala okusaanyaawo ebyobufuzi ne bannabyabufuzi olina okuteekawo ekintu ekisomesa abantu ebyobukulembeze. Tongwa yeekolera geegange musiibye mutyo oba musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza ogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwa kukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembe. Tani yali abaddeko mu kyalo ku mmwe abali nange? Mu kyalo eyo gye twakulira akaseera k'okukungula ebijjanjaalo oba k'okukuula ebijjanjaalo mu nnimiro bwe kaatuukanga twakeeranga ku makya n'amakutiya gaffe ne tugenda okukuula ebijjanjaalo mu nnimiro. Naye wakati mu kukuula ebijjanjaalo mu nnimiro waliwo ensigo z'ebijjanjaalo ezaawandagala ng'ate ne ziddamu ne zigwa mu nnimiro. Ensigo z'ebijjanjaalo ezo bwe zitaayanguyirwa nnyo olw'okuba tezaateekebwangako nnyo birowoozo, mwana tuzaakulanga nazo ne zivaamu ebijjanjaalo ebitonotono ebiriibwa. Ebijjanjaalo ebitonotono ebyo byavangamu ebiriibwa bwe byatusenganga mu kiseera ky'ekyeya bye twakozesanga okuteeka kayinja ne tufumba akatogo kubanga tuli mu kiseera kya kyeya. Naye wakati mu kubeera mu kiseera ky'ekyeya ate twayongerangamu amaanyi okulima ennimiro tufune emmere entuufu esobola okuliibwa. Era bwe twafunanga emmere entuufu esobola okuliibwa mpaawo omuntu yenna yaddamu kuteeka attention na birowoozo bye ku bimererezi. His Excellency Bobi Wine yakitegedde nti ebyobukulembeze bya Uganda bibaddemu ebimererezi. Olw'okuba tetubadde na mmere entuufu eriibwa, bino ebimererezi bye tubadde tutwala ng'emmere era nga tulowooza nti ye mmere entuufu eriibwa. His Excellency Bobi Wine atubuulidde nti ssente zammwe zibbibwa bimererezi bannabyabufuzi abatali bakulembeze. Bannabyabufuzi abatali bakulembeze tebalumirirwa bannayuganda okuggyako mu kaseera k'okulonda. Era omugaso gwammwe gulabika nnyo mu kaseera k'okulonda nga mmwe abalonzi. Mmwe mu kaseera k'okulonda munnabyabufuzi tekimugaana kujja kulya nammwe mu ghetto sowaani ya katogo. Tekimugaana kutambula nammwe. Mu budde obwo ennyindo ze zibeera nzibikire mubeera temumuwunyirira. Mu budde obwo amaaso ge gabeerako ekifo era muba mumufaananira baddaali kubanga mmwe muyina kyali mu kunoonya. Naye oluvannyuma lw'okumukwasa kyali mu kunoonya emmotoka ayambusa endabirwamu lwakitegeera nti muwunya. Okuva lwe nabawulidde mubadde muwunya. Lwakitegeera ntasaana kulya gye muliira mmere. Lwakitegeera ntasaana kutambula nammwe. Lwakitegeera ntasaana kubeera nammwe. Lwansonga nti kyali kimererezi ate ekyaweesebwa ebyobufuzi. Kye kiseera tuweese abakulembeze abaweeseddwa okuva mu bbanguliro ery'obukulembeze. Bano bannabyabufuzi batawaanyiza nnyo bannayuganda
bannabyabufuzi bakeereza nnyo bannayuganda kubanga bo gye baasomera ebyobufuzi okuva lwe kiri nti byabufuzi biba byakwegaggawaza. Bw'osanga ssente y'omuyi w'omusolo gibba ogenda ogaggawala abaana bo babeere bulungi. Bw'osanga abatuuze abali ku ttaka ng'olina amaanyi g'ebyobufuzi basendeko bagende basaasaane ggwe omuntu omu obeere ku yiika 5 n'abaana bo 2 bokka mu nnyumba n'omukyalo omu naye ng'osengudde emitala gy'abantu abawerako era ng'osengudde amaka g'abantu abawerako abantu nga 1000 basendebwa ku ttaka. Munnabyabufuzi aleetewo abaana be 2 ne mukyala we omu lwa nsonga inti yaweesebwa ebyobufuzi era kyova olaba yeeyisanga munnabyabufuzi. Bw'owulira omuntu yenna addamu okukugamba nti bano ba amaca nnyo mu byobufuzi tebamanyi byabufuzi, oyo gwe bayise amaca mu byobufuzi gw'oba ogenda naye. Oyo agamba nti ndi mu siniya mu byobufuzi mwamuke mangu nga n'entaayi tennasala kubanga oyo mubbi omukuukuutivu. Era ekimuyisa ono nti munnabyabufuzi junior tategeera byabufuzi lwa nsonga nti ye tatambulira ku nkola zaabwe. Enkola zaabwe zibeera za bubbi, enkola zaabwe zibeera za kweyagaliza, enkola zaabwe zibeera za kwegaggawaza. Kakati bw'owulira ng'omuntu ayita omuntu junior mu byobufuzi nti ye senior mu byobufuzi, ono ekimuyisa junior mu byobufuzi lwa nsonga tannayiga bubbi bw'abali. Gw'oba ogenda naye omugye mu lubu lw'abannabyabufuzi omuteeke mu layini ey'ebyobukulembeze bali beesonyiwe kubanga ebyobufuzi bo bennyini n'ababikomentingako nga baagala okufevalinga abantu nga bampuuga bagamba ekyabalemesezza oba ekyabaawudde ssente. Ono tamanyi byabufuzi nti bateekawo embeera ng'eroteetingira ku byanfuna kubanga bannabyabufuzi ba business entrepreneur si bakulembeze. Kyekiseera mutegeere nti oyo yenna eyeeyita siniya mu byobufuzi ye mubbi asinga era mwamuke mangu ogende ne junior mu byobufuzi kubanga junior mu byobufuzi abeera tannayiga bubbi bungi kubanga omulimu gwa munnabyabufuzi omukulu kubeera kubba. Kyekiseera baganda bange ne bannyinaze tuweese abakulembeze baffe ebisibye struggle eno ne struggle zonna ezatandikawo wakuba abaali abakulembeze ba struggle abaasooka tebaamanya kirwadde oba tebaategeera kizibu oba baamanya ekizibu ne baddamu banandaba batya kubanga baasooka ne balowooza nti akabondo kano akaleese obuzibu ka Buganda nnyo bw'obagambako oba ogambye kuwa ekitiibwa nga gwani alaba Mmengo mu kamwa naye nga munnabyabufuzi yabbye ne yeekweka bwekwesi Mmengo naye nga Mmengo si yeebeerebbe naye nga munnabyabufuzi oyo buli lw'onaalowooza okumugambako nti munnange kino kyokola kikyamu ng'agambirawo nti alabye Mmengo mu kamwa. His Excellency Bobi Wine abalaze nti omubbi ne bw'aba mwana wa nnyoko ne kitaawo, omulyake ne bw'aba mwana wa nnyoko ne kitaawo mulageeko. Kaakati ye His Excellency Bobi Wine ekizibu asobodde okukizuula abaasooka tebaalemererwa okuzuula nti Uganda ebadde etubidde ne bannabyabufuzi kubanga ne kategori gye bagwamu bagiyita babyabufuzi oba byabufuzi. Kyekiseera nga Uganda bweri mu ddungu olunaku olwaleero ng'ate emiti gyonna egibaddewo gibadde kalitunsi. Uganda ebadde mu kyeyo olunaku olwaleero ng'emiti egibaddewo gibadde kalitunsi. Kalitunsi akaze ettaka, kalitunsi ayonoona ettaka kyokka nga tosobola kumuggyako yadde ekibala olyeko mb'olinda lwalikula bamutememu emiti gy'amasannyalaze naye ng'ayinza n'okutuuka okkula gwe nga weefiira dda. Kwe kusalawo His Excellency Bobi Wine agende mu ddungu lye bayita Uganda eryo eririmu kalitunsi yekka ayonoona obwonoonye ettaka n'asimbamu emiti emito egy'abakulembeze gisaanyeewo ebyobufuzi n'abafuzi kubanga kye kizibu kya Uganda. Uganda okusobola otambula tulina okuzimba abakulembeze n'ebyobufuzi bifuuke ebyobukulembeze kubanga ebyobufuzi bitegeeza kunyuunyunta
bitegeeza kutta, bitegeeza kweyagaliza, bitegeeza kusaanyaawo. Singa Museveni ye kennyini ng'omuntu yali mukulembeze, omukulembeze talina nsonga lwaki atta baakulembera. Omufuzi yatta abo baafuga balowooza nti bafuuse ba kiwagi. Omukulembeze talina nsonga lwaki abba ssente y'omiwa omusolo ajeekomye ye yekka omuntu omu nga baakulembera bali mu kujeera. Bw'obeera omukulembeze n'ofunako nti tayito obukulembeze oyinza n'okulema okulya emmere naye ng'omeekinze sure nti b'okulembera balidde. Y'ensonga lwaki maama ewaka ng'omugabuzi w'emmere asobola obuteewa mmere era asobola obutafuna ng'abaana bafunye. Singa bakuwa obukulembeze ku ntamu y'omuceere ku mawuledi oba ku lumbe, munnange nga tonnajjako yo oyina kusooka kumeekinga sure nti omulimu gwe bakuwadde ogukoze bulungi buli mutuuze alidde. Ekyo kye bayita obukulembeze. Ebyobufuzi kusika ng'ozza mu nsawo yo, ebyobufuzi kusika ng'owa baana bo, ebyobukulembeze weereza bantu nga tonnasooka yadde n'okulowooza ku b'omu maka go. Njagala okwebaza His Excellency Bobi Wine. Bagamba nti eno weevu egenda kuvaawo, naye weevu eyongedde okusimba amakanda. Bagamba nti oli amaca mu byobufuzi ne tukkiriza ne tugaa kituufu n'amaca mu byobufuzi kubanga tayagala biyingira nnyo ffe gwe twaweesa mukulembeze. Otandise okubalagako nti gwawo wazimba akeedi. Nze nzimbyewo ssomero liyigiriza abaana bukulembeze. Kubanga obukulembeze bwe buditamininga Uganda ey'enkya, kubanga eyaleero mwe tuli eyavunda yavunzibwa byabufuzi. Kaakati kye kiseera tutandike tekinnabeera kikeerezi nnyo okuzimba Uganda nga tugizimbira ku bukulembeze si ku bannabyabufuzi. Nga bwe tunaatera okugenda mu buyinza kye mutegeera obulungi mwenna, mbakakasa tunaatera okugenda mu buyinza. Era kyova olaba abasajja mu kaseera kano bakambwe, naye mu kaseera kali tetwagenda mu buyinza. Oba osanga Mukama Katonda yayina ensonga lwaki tetwagenda mu buyinza nga twali tugenze ne bannabyabufuzi abeeyagaliza abaali bagenda okutta omukulembeze waffe. Kyekiseera tweteeketeeke nga tekinnabeera kikeerezi nnyo. Abakulembeze baffe bateekebweteekebwe tugende mu Uganda empya nga tugenze ne bakulembeze nga tetugenze ne bannabyabufuzi, kubanga tulwanyisa mulembe gwa byabufuzi. Kijja kitya okugenda mu Uganda empya nga naffe abatukulembeddemu bannabyabufuzi? His Excellency Bobi Wine nabagamba nti mukye muyita obunafu bwe ate mwe muli amaanyi ge, kubanga yeewa obudde akola ekintu ekituufu awo tamusuubirira nti agenda kukikola, kubanga gwe eimu yo oba amaaso go ogatadde ku ending point. Bobi Wine wagenda okukoma, amaaso gakukubeera kukagwa kubanga wagamba essaawa yonna Bobi Wine agenda kugwa. Tamanyi byabufuzi, akyali amaca, talina kyategeera, akyali amaca. Kyova olaba abamu batuuka n'okumuyita omudongo. Nti obudongo ojja otya oyagala otutegeerera omudongo endongo tejjaako gavumenti. Oyo ye mukulu ayekolera itungwa nga kuwa omugaso oba nga akuexplainingira engeri essomero lye bannakibiina kya NUP lye baguddewo nga werigenda okuba ery'omugaso naddala okuyambako okuba nga libangula abakulembeze. Agambye nti munnange waliwo enjawulo y'amaanyi okumanya omukulembeze omutuufu ne politician, nti era essomero lino lijja kuba kintu kya nkizo nnyo naddala eri abakulembeze b'ekibiina kya NUP okuba nga ligezaako nnyo okubabangula, nti oba oliawo n'okuyambako okuba nga lijjawo ebintu ebiriwo oba ensobi ezimu ezikolebwa abakulembeze baffe, nti oluusi omu bakola nga tebabitegedde, ebimu babikola nga tebamanyi ki kye bakola,
oluusi nti ensobi bagikola mu kutomerera, oluusi batomera ntomere nga tebategedde oba babadde tebamanyi kiki ekirina okuba nga kikolebwa, nti naye okuva nga lwe bataddewo essomero lino kijja kuba kintu kyamaanyi nnyo era kyankizo nnyo, era nti kiraze nti ekibiina kya NUP kyajja kulema n'okuba nga kizze okuba nga kiggula abantu amaaso, naddala nga tubadde n'ebibiina bingi naye teri kibiina ekisobodde okukola ekyo NUP kyekoze. Tuli ku Legit TV 256, weebale kuba ng'oli naffe, weebale kutambula naffe. Ng'oli eyo nga tona subscribinga, keekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka komenti yo. Ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.